naye Uganda ekyamazima eragawa. Njagala olabe omutemu ono eyajja mu mobile money misana ttuku obudde nga buwungeera n'asikayo mu bisabo bye n'asikayo ennyondo n'asikayo n'ejjambiya ampuliriza wano ng'ate ebweru waliwo omukuumi. Kati njagala olabe ensasagge ebweru waliwo omukuumi. Omusajja ono yamuyitako n'ebikutiya bye n'ebiveera n'asikayo ennyondo n'ejjambiya lwakuba nti ku mukutu gwaffe wano tebakkiriza katambi kansasagge. Nandikulaze omusajja ono gye byakkira ng'omusaayi gumaze okubeera nga guyiika. Kakati nno tutandise bwe tuti teweesiganga muntu yenna oba olina dduuka oba oli mu mmotoka oba oli mu bizinesi ajja nga asaagasaaga. Abasinga bajja nga balina bye banoonya oluusi n'okutwala obulamu. Nakoledde akatambi naye nkulaga engeri gye batandise okubeera nga bawambamu ba comrades ab'enjawulo. Emmotoka ejja ntono, drone tezikyajja, bajjira ku pikipiki, bajjira ku bigere, bakutegera ku geeti. Kaakati ono yajja n'ennyondo najja n'ejjambiya era ogendo kakana ng'atemye omusajja oyo gwolaba omunene eyali akutte ensimbi. Kyannaku Uganda bwe tuweri. Nze Eke Master tutandise bwe olunaku olwaleero we tuwolekedde mukwano gwange ampuliriza ebigambo bizitoye. Eggwanga erya Bungereza mu lubiri eri Birmingham kabaka waayo Joseph oba Joseph King Joseph ndowooza yoyo amaze okubeera nga asindika obubaka Ssaabasajja kabaka alina okubeera nga azuulwa. Ebbaluwa zimaze okubeera nga ziyitingana. Charles Peter Mayiga okalyadda kaddadda. Kakati ebya Sseggona byongedde ate okulanda. Ebya Besigye n'Erias Lukwago nabyo mukwano gwange ampuliriza ogenda biwulira otya n'okutya. Kyokka nga yo mbaka honorable zaake abaana kye bamukoze byonna ogenda kubeera nga obiraba kubanga ono tanyigirwa mu ttooke. Ono ye musajja ate erya ntama. Kakati nze Eke Master video soko ogimpera ekigalo mukwano gwange ampuliriza era ntambula na Haji Miti nga bulijjo omusomi w'edduwa Kayingu era ennamba gy'olabayo ku screen esembeyo 15 eya Haji Miti ng'olina embeera yonna ekuzibwalidde kwona ku Haji Miti ogenda kubeera nga mukwano gwange akumalira ensonga ng'akusomera edduwa. Kakati ate neya WhatsApp kwoteeka ennyimba zaffe eza struggle kwoteeka ka airtime kaffe osooka tukubirako oba tuweerezaako message ne twogera naawe nga tonnassaako ka data kaffe kubanga mukwano gwange ebigambo si byangu. Kakati nze maze okubeera nga nsumulula wabula olunaku olwaleero ngenda kutandika mukwano gwange ampuliriza nga sironzalonzeza yadde n'akamu ne honorable zaake. Abaana babayise bewa Kiso Dance Kids ampuliriza njagala olabe akatambi kano n'obuwombeefu ogenda kakasa nti buli ekikwata ku nkyukakyuka oba mwana muto yakikoze oba muntu mukulu yakikoze ffe kasa tukiraba nga kigatta ku ggwanga lyaffe. Tulina okubeera nga tukizanya ku mukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'omuntu anyigirizibwa. Kakati nno tutandise n'omubaka amayiddwa nga honorable zaake wa Mityana municipality ono abonyebonye ebizibu byayiseemu banna struggle tewali atabimanyi era ono mundu mmenye eri president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati nno laba akatambi kano okamaleyo ampuliriza togenda kwejjusa lunaku lwaleero. Nsimbudde bwe nti tutandise. Omuntu bw'awangula ekifo mu palamenti y'eggwanga abafunye omuwaganya ogw'okuyitimuka mu byobufuzi n'okwongera okumanyika mu bannayuganda wabula mu palamenti y'abantu abasukka mu 5 era kyangu nnyo omuntu okutuuka okumalako ekisanja kye nga tamanyikiddwa bulungi. Ku lukalala lw'ababaka bamanyifu ennyo mu ggwanga kizibu okubuusa omubaka wa munisipali y'e Mityana Francis Zaake amaaso. Ono palamenti yajingira 2016 era oba oli awo kyandimbeerera ekizibu okumanyika amangu wabula olw'embeera ze ez'obutanyigirwa mu ttooke alina engeri gy'alabika amangu n'okumanyika ennyo. Omwaka guno we guggwereddeko nga Zaake awera ennemba n'emisango 2 egy'okusiiwuka empisa mu kakiiko ka palamenti akakwasa empisa akalindiriddwa okuwa ensala yaako. Zaake has survived today because members of parliament, the women members of parliament, were determined to undress him. Ekyewuunyisa kwe kuba nti ono ekikula kye kya muntu eyeekuniza oba introvert mu lufuutifuuti. Nze nagenda okuvayo n'okwesimbawo nga n'abantu bawulira buwulizi taata Zaake maama Zaake naye nga Zaake nnyini tebamukola ki tebamutegera kuba ne ku kyalo kyennyini ne ku neighborhood nga tebantegera nnyo nga bamanyi ng'omuntu omusirise nga bamanyi ng'omuntu atayogerayogera nga bamanyi nnyo ng'omuntu ali reserved omuntu ayagala okubeera yekanze nga ndi loona. Wabula erinnya lye erya Zaake lyamutuumibwa oluvannyuma lw'omuliro ogwasaanyaawo ennyumba y'essubi bazadde be Emmanuel Sembuuzi ne Teddy Naluyima mwe baali babeera mu kiseera we baamuzaalira. Nazaalibwa
lwe lunaku ennyumba yaffe lwe yajja kuba twali tubeera mu Kasisira. By then taata wange yali muvubi, was a fisherman and a businessman. Era erinnya lyange Zaaki we lyava nga limpebwa jjajja wange, n'aŋŋamba oyo ye Zaake, oyo agenda kuba muliro. Enneeyisa ye era agamba nti yagijja ku bazadde be naddala kitaawe. Taata wange akola nnyo era ye ebiseera ebisinga abeeranga nnyo ku mirimu, naye ng'ate mukambwe nga takuba naye nga lwakutteko eba ttabu kuba aba lwolabika olw'ensonga yabeeranga nnyo mu mirimu, naye nga mbeera nnyo okusinga ne maama, nga ne maama naye abeera akola. Mu kiseera kino bazadde ba Zaake be bamu ku bagagga bamanyiddwa Mityana era nga bakola ebintu eby'enjawulo omuli ebyobulimi, eby'okutunda ettaka n'amayumba, wooteeri n'ebirala. Tekyewuunyisa nti ebyobusuubuzi yabitandika akyalina mu ssomero. Kuba nze natandika okuba nga nsoma nkola senior 2 nga nze nina edduuka nga nkola ng'ate bwe nsoma e Kampala wano mu Kikubo nga nkola ne taata wange nanterawo edduuka nange, n'Emityana nga ninayo edduuka. So we natuukira nga nze kennyini nsobola n'okwegulira emmotoka. Era ninako abantu be nabagambako nti nze by senior 2 nga ku akaunti yange nipezaako $20,000. Kyokka onagamba nti yasomera mu masomero ga mu byalo okuli erya Fairway Primary School gye yatuulira ekyomusanvu-26, siniya yagisomerako ku St. Lawrence Schools, ne Mityana Modern SS gye yatuulira ebya siniya ey'okuna. Sinze yasomera amasomero agakabi ennyo oba amalungi ng'abaana abamu tebasomera amasomero agakabi era ne bafuna foundations ennungi. Ebya siniya ey'omukaaga bituulira ku Maryland High School Entebbe era diguli ye mu by'okugula n'okutunda n'agifunira ku University y'Endejje gye yava okuyingira ebyobufuzi. Ninga Ndejje University gye nafuukira guild president eyasookera ddala, era awo nnyini we najjira ebirowoozo eby'okuba nga nfuuka member wa parliament, wadde ekirowoozo kyava eno nga nkyali mu wansi eno mu Zambogo kuba ne Zambogo yanzimba nnyo kuba Zambogo. Kati awo university ekirowoozo ate we kyakulira ddala. Zaake agamba nti bazadde be baali bankizi nnyo okumwagazisa okuyingira palamenti era ng'oluusi be bamwogereranga mu kampeyini ng'afunyeemu okutya. Luusi nga nkaba n'amaziga kuba nzijukira omubaka omwoyo yanvumako okubeera mukene, nanvuma okubeera mukene, naye nga nze bwe mmala okukaba bwe nti nekingira mu mutima bwe nti nekinnuma nnyo nga nferinga n'okwogera, era oluusi nga taata yanjogererawo yanjogerawoko nanzimbazimbawo nampa campaigning team gye ntambula nayo nga be boogera nze ne conclude. Kyokka onagamba nti bye yasanga mu palamenti si bye yasuubira naddala bwe kituuka kukola ku nsonga eziruma abantu aba wansi nga kino kye kyamuwaliriza okukyusa mu ngeri gy'avugamu ebyobufuzi bye. Enkya tugenda kweyongerayo n'ekitundu ekyokubiri eky'emboozi ya Zaake ng'atubulira lwaki yettanira nnyo ebyobufuzi by'emifumbi n'engeri gy'afuukamu mukwano gwa Robert Kyagulanyi akulira ekibiina kya NUP. Kakati tetuyinza buteebaza abaana abato abawakiso dance kids ampuliriza be bakukoledde akatambi ako ak'omulwanyi ak'omununuzi akasitwagola waffe munnaffe amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake Butebi akiikirira abantu bawali Emityana municipality. Kakati no mu mbeera y'emu Mathias Mpuuga ono yakalya ddakadda kakati ne musajja we amanyiddwa nga Abedi Bwanika ampuliriza ebigambo tebinnagwa. Wali mu parliament ensasagge ekutte wansi ne waggulu, kyokka ng'ovudde ku bya parliament n'ababaka ssekinnoomu oba oliawo buli omu asika azzawe abawagira enguzi, kyokka n'abo abatawagira nguzi abantu bano babasojjeza ddala era mukwano gwange mpuliriza batuuse n'okubeera nga babaleeta omusaayi. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Owe Nakaseke amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi kakati ono olunaku olwaliro ampuliriza avuddeyo n'ata akaka. Kakati ono abadde abuuzibwa ku bantu bana babiri wali e Masaka lwe bagenda e Masaka kiki ekyaliyo era abasajja bano baali yakitinga batya era abantu abaliyo ddala abantu bano basombwa busombwa nga abasajja bano bwe beekwasa mbw abantu basombwa zibbaasi zayitingana zibbaasi zeewuba okuva mu kibuga Kampala mbu nga zisomba abantu bano nga zibaleeta e Masaka. Kakati bano bagamba mbu abantu abaali bakuŋŋanye enkuyanja y'abantu yasombebwa busombebwa mbu teyali ye Masaka mbu abantu abo bava Kampala. Kakati omubaka amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi akiikirira abantu b'e Nakaseke House kakati mukwano gwange mpuliriza avuddeyo n'ayasa ensonga era ng'ono omukambwe ennyo nga bw'omumanyi kubanga ono taseba zikweya ono tawena talaba kintu n'asirika kubanga ono tumumanyi yekka ye mulwanyizi omu kuba asigalayo mu DP
era ng'ono yasazeewo gye bulina olwaleero n'agamba nti kaabe Lubaale kabe Katonda ekibiina kya DP yasazeewo okubeera nga akisuulawo n'agamba nti omwaka ogujja 2026 mu kulonda agenda kubeera ng'ayingira National Unity Platform mu butongole abeere ng'atambula n'eyo wadde nga bwe yeesimbawo ng'ali mu DP yayitawo era bwadde Nakaseke ne yeesimbawo ng'ali mu DP asobola bulungi nnyo okubeera nga ayitawo n'abeera ng'aweereza abantu b'e Nakaseke naye ono agambye nti abasajja kye baakola DP bagisiiga enziro DP bagisiiga empitambi DP bagisiiga obukyafu kakati bannayuganda ne batuuka okubeera nga bagibatamya nebeera nga ebawunyira nga ziizi kakati ono agamba tasobola kubeera n'abantu nga bano abalya mu lulime ne mu luzise ekiro bambala bya kyenvu kyokka emisana ne beefuula mbu abaakiragala kakati ate era bantu be bamu be balwanyisa omuntu akulembedde akutte omumuli ogw'enkyukakyuka Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kati ono agamba nze ntayi ewanyu weewaawo njagala osooka oli omusajja ono atasiba zikweya atatya biduduma twamugamba Abedi ti empologoma bwe ziba ziyitawo Lion is passing obumyu luyinza okuba omulanga ne bwe buba emitwalo 5 tebuba na impact kati ffe twagenze ne tukola laale ne tugamba tulinayo ne bakandidate baffeeyo what they do baali bawadde obuvuka bwa boda nga bwewaga mbusimanyi bano bayite munyonyi twayise munyonyi kati oyo okugamba mutwasombye abantu gwegenda omugambe naye asombeyo ababe naye alinayo olunaku lwa mukama we kubanga kati ye mwogezi wa mukama we naye asombeko akirabe kubanga nze ssebo mukama wange nange nagenze ku lwange ng'omukulembeze mu region eno okubuulira enjiri sina muntu yampadde mafuta sina muntu ya influence nze naye nagenzeyo ng'omuntu ow'enkyukakyuka nga ngenda okulaba kiki tulina okwogerako eri abantu basooka kwewagawaga bano tebajja kujja era omusajja twatuuse ne mu kitundu kyewaabwe bamwebuuza nti tumulaba ku TV e Kampala gy'awagira twabuuzizza amaka ge gye gali ludda ne batuga yakajjagulaawo ennyumba ne tubuuza ne tuseka n'okuseka yakajjagulaawo ennyumba ne bwe babeera ne Kampala beewaga n'oyinza n'okulowooza nti ekiri eri okutuuka ku gulawundi yadde okulaba yakavubuka ka boda akenyenyanyenya nti mujje eno nabo obusajja bwagaye nti naffe baali batusasudde tujje twogere ku social media nti temujje eno naye naffe tulaba ekiriwo okubanga iso yabadde tututte ffe twabadde tugenze kubabuulira kiki kibalina kukolebwa mu budde obutuufu talina maanyi ate mwe mwagalabyeko amaanyi teboogera mwogere ogalaba ku gulawundi ekisaawe kyajjudde nga n'erinnya lye teryalyogerako okujjako tugaa nti omusajja alya amaanyi gali naffe twasooka omuwoningirawo in the beginning netumugaa nti gwe bakuwagawaga you are nothing especially here ne yeekweka emmengo ne tumuga emmengo gye weekweka si gwe muganda ennyo ali awo yeekweka emmengo ne batandika kati bagezezaako owokwekweka wangi kati ekiddirira tetumanyi wa gye bajja kwekweka gwe nkugambye ti naffe twagala ng'omuntu ow'amaanyi mu kitundu akoleko ku at least half of laale gye twakoze so kati bano babeera eno Kampala ne batiisatiisa mbu simanyi bw'osala Lwera tojja sala Lwera n'osala Lwera tolabayo yadde awanika mukono n'okimanyi tojja kusala Nyendo n'otuuka eri n'ogira people power kakati nno ebya Bedi tebiggwayo kyokanga mu mbeera yemu mukwano gwange atambula ne AKTV omukutu gwa wansi nakusaba evidiyo eno sooka ogimpera ekigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo efuna mileage buli munnayuganda yenna waali neesobola okubeera nga emutuukako ng'afuna obubaka buno mikwano gyange mwenna abali mu ggwanga lya Switzerland omukyala amanyiddwa nga Marie Emily kussa Chairman Baker mbatumiddeko nnyo Osama Katono ggwanga lya Kenya kussa abalala mwenna mukwano gwange abali mu USA omukyala Marie Zako nkutumiddeko nnyo kussa mukwano gwange amanyiddwa nga Bishop Joshua USA Eddie Belly webale nnyo music waffe tumwagala nnyo David S Wamala USA Salongo Fred Sebwato mukwano gwange Panther Black Panther Canada webale nnyo bali ddala mukwano gwange kubeera nga munnange mutugoberera kussa abalala mwenna abatambula ne AKTV kyemukola kyamannyo kakati nno ampuliriza nakunyonyodde ne kugamba nti omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga ono nga ye Katikkiro akyaliwo akyalemeddeko ono nga asiba bikutuka wenjogerera mukwano gwange ampuliriza kakati nno gye bukendedde okuwungera olunaku olwaleero ng'amawulire gatandise okubeera nga galaga nti kabaka ebungereza Charles ono amaze okubeera nga mu mpolampola mu bubba amaze okubeera nga ayingira mu nsonga za Ssaabasajja kakati nno eno ye ssaawa tugenda kubeera nga twawula abalenzi ku bawala kakati nno era mbeera y'emu abannayuganda nga bakyagenda mu maaso
n'okubeera nga babanja Ssaabasajja emisana n'ekiro. Omusajja Charles Peter Mayiga ebigambo bitandise okubeera nga bimwononekera kubanga bano bamusuubiza nti koolagewa kaweekwekewa bamuwadde ennaku ntonotono ziwera nga 3 okubeera nga Ssaabasajja Kabaka azuulwa. Ewatali ekyo ono yandiraba kubitukula Faate Makaayi byazalira ku nsiko kubanga ngenda kukuteramu akatambi kano naawe okewulireko ng'omusajja ono atasiba zikweya azze direct ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'amugamba nti Bwana Mayiga tukooye omuzannyo, Bwana Mayiga tukooye teppo, Bwana Mayiga tukooye jangu onkwekule, twagala ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka omutulageko oba si kyekyo otubuulire waali. Namaze dde okubeera nga nkunyonyola mu katambi kaffe akawedde nti abataka abakulira ebika ebya Buganda kati wanowulira abakulira ebika ebya Buganda bamaze dde okubeera nga beekolamu omulimu ne bagamba nti kaakati basalewo beerondemu abamu kubo bakiikirire bannaabwe boolekere eggwanga erya Zambia za Namibia. Kaakati ekibatwala mu Namibia baagala bakakasize ddala Ssaabasajja Kabaka ddala mulwadde oba ddala Ssaabasajja Kabaka yagenda kukyalira muganda we nga bwe yagamba. Kati nga kino kiba kiraga nti omusajja Charles Peter Mayiga abantu bano batandise okubeera nga bamukubamu ebituli kubanga ono yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia kukyalira muganda we eyafuna obwa ambassador. Kyokka ate amawulire amalala galaga nti ali Namibia mu ddwaliro ery'abakatwewungu. Kaakati abataka abakulira ebika basazewo beerondemu ne baga nti katwerondemu katwekolemu omulimu kubanga amawulire gano matankane nga mpale z'aba 7 mpanvu si mpanvu. Agamu gatugamba amaloboozi ono yagenda kukyala ate amalala gatugamba yali mu ddwaliro. Kakati ekituufu kyeki kakati nno wano wowulire oluyimba ate oluzite nnyo oluli ku Charles Peter Mayiga omusajja lwamukubidde olukambwe amanyiddwa nga Hassan Ndugga. Sooka oluwulire ate tukomewo tweyongereyo. Naggambye nti olwaleero bano bakiguddeko. Katikkiro musajja wa kitiibwa era Kabaka waatali Katikkiro aba akimala. Ompulira bulungi era okuvuula Katikkiro Nazzikuno ng'okumisa mukamwako oba omanyidde mutanda naye kati bali ku mikutu bamuvuula kitegeeza yandiba alina ebikyamu emabega. Kayimbemu abantu bakayimbe gwange libadde kola gundi eyo Katikkiro musajja wa kitiibwa Kabaka waatali Katikkiro aba akimala ng'okumanyira Katikkiro Nazzikuno nga mu butuufu oba omanyidde mutanda naye kati muli ku mikutu mumunyola yandiba alina ebikyamu emabega. Vaayo va mu bwannantawuuna yiggwa akutte eddamula jangu nnyonnyola Baganda ensonga ffeno tuli mu bulumi. Kabaka tumunoonya takyalabwa tubuyaana mbuuza yaddewa Kabaka. Kati nga Charles Peter Mayiga bakyamuzuuzumbya n'okubeera nga bamuleebukanya n'okubeera nga bamusaba Ssaabasajja Kabaka nga bayita mu bitontome, abantu bayita mu ngero, abantu bayita mu nnyimba, abantu bayita mu maloboozi aga buli kkala kubanga omutanda waabwe si wuwe. Bamubuuza baagala kumulabako yalagawa kubanga abantu baba bayitanga mujje mudduke emisinde gya Kabaka mugule emijoozi abantu ne bagula, mujje muyingire emipiira gy'ebika gya Baganda Ssaabasajja atugamba ne bayingira, mujje muyingire emipiira egy'amasaza Ssaabasajja atugamba ne bayingira, muleete ettaffaali tuzimba amasiro abantu ne basonda. Kakati essaawa zino bwe bavaayo okubanja Kabaka ababadde basabwa ssente ez'okukola buli kimu ekirabwako ekiri mu Buganda ekibaddewo ku mulembe guno omutebi ate bavaayo okubanja Kabaka n'ovaayo n'oga nti balina buyinza kubanja Kabaka. Nsigala nkusekerera lwaki walinga okuŋŋaanya ssente wagambanga Ssaabasajja kitaffe atusabye ffenna tujje. Lwaki bwalinga oteekawo emijoozi egy'okubeera nga baddukiramu wayitanga ng'ogamba nti abantu ba Ssaabasajja. Kati Ssaabasajja bw'aba abuze abantu be ne bamubanja mbasira bawonsobi nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo yatugamba tubanje Kabaka kasa tubeera nga tubanja mu mmanja entuufu. Kakati mukwano gwange mpuliriza uvidiyo ewedde nakulaza omusajja amayiddwa nga Segona akali amaggwa akiki abantu b'e Busiro East ng'abasajja bamuyisaamu eggaali mu kuziika omu ku musajja abadde owe owa constituency we ye nga musajja mukulu. Kakati abasajja tebaakomyawo basigadde bawanda muliro ne bagamba nti ono bagenda kumuyisaamu eggaali okuva ku Mande mpaka ku Mande kuli lunaku buli lunaku kiro misana kagwake keetonye ono bagenda kumuyisaamu eggaali mpaka lwanadda ku luguudo. Bano bagamba nti ono yabivaako dde ebyokuteeseza abantu, yabivaako dde ebyokulya amaggwa. Kaakati ali ku ssente zaalya, ali ku nsimbi agaaya bugaaya, adaalimba budaalimbi, akudaala bukudaazi, mukwano gwange alangaze bulangazi ng'eyakasibira embaale. Kaakati bannayuganda bagamba aba Busiro East nti omusajja ono
byakoze bimala. Omusajja ono yafuuka bibi ekyesirikidde. Kakati bw'oloonya ebintu byakoze mu myaka gy'amaze Busiro, mbu tolina kyolaba yadde n'akamu. Njagala owulire obusungu, amaanyi n'obukambwe Kyaddondo East MP Segona akaali kali amaggwa kati nga keerira nsimbi. Owulye engeri gye bamuyisizaamu eggaali ate eno nkambwe nnyo. Gwe Segona okoze ekigwe constituency yo ogikoledde ki? Mpulira wano simanyi kabira simanyi gwina nupu simanyi egundi nina wonna kwata nina simanyi nali mayini obibuulira ndi gwogamba tuli mukulya nupu mwagenda kwegabanya musindi. Segona tukoledde ki? Oli simanyi gamba otiisatiisa simanyi okoze otya simanyi na biki? President Kyagulanyi senga tiyatugamba nokiba kirogula mu kirondo gwali badde toyina kalulu konna gwali fonyene muguli obulungi simanyi ebigundi bisatu okoze ki oba kino kyagula okoze ki gwe omuntu otambula nogati banekalaso mutugambire ku musajja banange Segona biki tokyali simanyi Segona kalya maggwa kalya musimbi omusimbi mugwegabanyiza gonna obulidde kyogamba President Kyagulanyi Ssentamu n'atugamba nti kakati nvudde mu kibiina kino nkoze kino kwetudda ffe tetulya kibiina. Oli mukayanira bibiina bwesimanyi goyinawo okutte tulya bibiina. Olina kyotukoledde gwe Ekammengo okuza ettaka yikaza 28 ettaka lyonna likumaze buli yika ya miliyoni zinkaaga esente wazijjawa kuno ku Masaka Road gwe nnume yaagwo gwe buluguma yako mu sente mu bana amataka okoledde ki yadde Kanayikondo njagala tubulire Kanayikondo kataddewo njagala mbuulire wonna mu constituency yonna njagala tubulire Kanayikondo kikwali otaddewo. Gwe Segona newanakuwa kaadi 10 nobanakuwa kaadi 10 nati abana bagenda bawemwe mugole banakuwa kaadi 10 tosobola kulonda gwe twakukyawa gwe tulina gundi yadde akantu konna tuli mubi. Jangwene waffe ensangi jangwene waffe mayola biwafaanana jangwene biwona biwafaanana mu balwadde jangwene bamalwadde gennyininyini bango ono member of parliament muno bali omwezi usubuka gendo mulabe abantu babanene mu constituency yene bagende eri balawo badagala bagende babajanjabira mu constituency endala. Oli tutagamba kubeera mu makooti tuli makooti gwenjagala omwe tuli makooti kyogamba ekibiina tekirina baloya baakyo mbusimanyi olutisatise mbusimanyi yaloya w'ekibiina simanyi biki fe tulya bibiina gwe oli ku musingi mwemiisa fe twetaaga tukolera tutuusa ensonga zaffe tizino zetwetaaga zitukolere. Gwenda tolumirirwa simanyi bakubuuza simanyi oteekamu n'okumanyira olimu n'okubalaata simanyi president simanyi Kyagulanyi president Kyagulanyi era president Kyagulanyi Ssentamu kakati bwetuma agambibwako naye watagambibwako bamugamba mu ngeri eyo oli mukuwagira bemunyana bebitabi bemwana oba kuwagira mmeka gwoyinza okuba kuwalya gwe emiliyoni simanyi 10 mu mmeka oli mukusima baana b'abantu bazikulyako balina kyokulyako kuba mulya mulimu okusa musimbi gwa mwagenda kulya oli kusimanya kalya amaggwa katokyali kalya amaggwa oli kalya musimbi gwe Segona gwe oli kalya musimbi okoze ki constituency okikoledde ki abantu fetubakonye gwe abantu mujja twogeza bubi mmwe President Kyagulanyi kanikogamba nti atwala situlako mu maaso nga gwe nti akati atanikogamba nti ate gundi tuli mukutambula ate abatukolera ngati obira ebitano bigenda wa ate kati gwe gundi ali mukugamba mmwe tetugenda kuba kalulu gwe tetugenda kuwa kalulu nze kanasoka okolera oko kyenda kyemba ebikawa byempanda gwe tosobola tetugenda kuwa kalulu nobotera kaadi 10 tunabeera mu ebyo bano tobalaba nga bakola ebakola gobeera mu ebyo musimanyi biki
ate bwe kakubudde wali togenda nakulya kano kalulugwe twate tugenda kulonda ne munnange olwokuba president Kyagulanyi n'atugamba leero kiba kidomola mu kironde feno tukola ki naye nga toyina byogenda kuba kennyini yatugamba nti nedda temufaayo gwe omuntu atandika okuba nti alina okujjada ajjako nti obufuzi buno obuliwo buno obutaga nti omuntu eddembe neyagadde musenga tekyeyagalira mu nsi ye naye nga atwala ensonga zammwe oyoko tujja okuba nga tukola ki tutambula naye gutwala ki Hulikubi otito otwala kugwe otito okoze eki era president nze kati nze ninawo ku sente ngenda kukwata president Kyagulanyi Center nze gye mulambuze nze ngeno biteeka byonna ow'ekitiibwa ssebo nje mulambuze olabe simanyi gundi wa mwoyo simanyi kalya maggwa simanyi ngate kalya musimbi olabe byatukoledde nga naye gwali atubuulire kino nakikola kikyo wali okoze Ticho waliokoze kwe. Ticho waliokoze. Toina cho waliokoze. Oli mutulima bulimbi. Musimanyi biki. Simanyi lero. Simanyi biki. Tunabela kwetu. Tulumisa n'obwongo. Mungu taniko kwogera by'obwongo. Nati yukira mazima tikeki. No. Nalyo musimbi. Yogera kimanyi kati. Njene mu bitano. Oba ndieno. Musimanyi taniko kubuza tiba nangi. Kuja alikuchire. Tutulekera jabwa. Kukuli tusayinize. Tutukulaba nako. Gwe sekona goguze cyaro cya gwe sekona zona sente kakati katukule yikazi abiri mu nana wafe kamengo njaka lombulire buli yikazi ya milioni nkaka uri musubuzi wawa zitubuli omusubuzi kuliko gwe njaka lotubulire njaka osubula kino muri kumusimu mugwa kusiza ebibanja byoyina amataka goyina masaka lodi gwe Watu kanayo kaboa tutulabeko tutoka abantu babikola kusubula toyina kyoli atoto simanyi buli wovale kino nokabata ate munange nebekweka simanyi nokati kati bona mugamba kisimanyi buli ngati kwa Buganda ate munange bikineko kano mu Buganda kuti twagala kose kino mugwe twagala mutima gwe twagala bigwe kweka mugwe basimanyi bale tunayokera koga tugira biti gwe twokera gwe Oli mukula mgundi musindu wakusalito cyane amagwango ndamwede musimanyi simanyi kakufumito bamagundi obatu kalaka tole amagwango ne bakuwa gunde ne bagata awe katika tumusambule gundi olimi runo amaga gabade kale amaga katandika kubanga ali muri musimbi tucyayogera Kotizi go nowe tubeni tuwa mwetu gwese kona tuli bakowu gwe tuli muri babi Constituency toina cho tukolete oyeni mukaya ya simanyi bigundi simanyi bifo simanyi kuni nze nawe wasibira kukitata katukoga ilo osomulrewo otisatisani sekona tubulye ko otisatisa olo tutenyo toina chokoze toina yate chokaseko kati mbuza bojja mkuno murundi ogenda kujango tukamba ki Gwenja kama mbule chogendo tukama tukino. Batukua kuchigwe no wajane kadi gwe 10 gwe no wajana 10 bazikuwe. Era president togenda munyonyola gwe towali gwe tukunya ko. Umuntu nabera ko echo kimu. Usimanyi bikira biki. Toina chokole dekwe. Toina chokole de. Mwesembera ku president Kyagulanyi Center mukufuna before. Ndete mwakalanga nako temwakalanga ko era wekitiibwa president wange muboyira kumanya toyina abantu ngapa bamemba wa parliament abakwagala ddala bamemba wa parliament tebakwagala bona bajja kubanga kutabuli nekuno tubetegereza ate kuguno oluddako ngenda kuleeta buli mubaka atakoze bona ngenda baso anguza Ngenda kutandikira kubero bagabo nange no ampuliriza Ssegonono afuuse Sseggona abasajja tebakyawa basajja bitiibwa kasitovayo ne weemamaaza eyali ow'ekitiibwa bakufuula ow'ebisaati ne basigala nga mukwano gwange ebitiibwa obireka eri olina kukola bantu kye baagala essaawa zino abasajja baawozanga nti ate ffe twasoma ate tuli balooya ate tuli bakitalo nnyo tuli bawaggulu nnyo kaakati politics yakyukamu abasajja bakulumba direct ne balekawo ow'emijoozi ow'emisweta ne bakuyisaamu eggaali mu bantu ng'olaba kubanga abantu
bakooya abantu bano okubeera nga beemamaaza. Omusajja ono ava okwogera amayiddwa nga Kalaso kookolira okwo ono atunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja n'ebirwadde ebirala nga kandida oba oliawo n'okusiibwa kaakati yafuuse ettabbu era ng'ono aweze n'aga nti omusajja Sseggona akali amaggwa mbu kati yatandika kulya nsimbi amaggwa takyagalya bw'ataakyuse mu byakola bagenda kumugayagaya ng'agaya sumbuusa bamugayegaye ng'agaya keeke kaakati ogenda okakkana ne mu paaliyamenti bamusikeyo adde ku mabbali mbu abavubuka abato envuumuulo abasobola beesoggeyo kakati mu mbeera yemu mukwano gwange ampuliriza ng'omusajja ono akyali awo akyabirowoozamu engeri gye bamulumbyemu laba yate amawulire amalala begazze mukwano gwange ampuliriza ku mukyalo oli eyawandiisa omukono n'aga nti banne bampuddiisa bannange bannimbalimba bannange baŋŋamba nsayininge bansiba ku maaso kantuntunu ne banzibirizisa amaaso n'ensayininga bye sitegeera kakati nze emikono egyange nsazeewo ngijjeyo okubeera nga sinza omu ku abo abasazeewo okusayininga nti ngoba empuuga mu paaliyamenti ngoba komishona abalala mu paaliyamenti. Kati omukyalo no Veronica Nannyondo amawulire gongedde okubeera nga galaga olukwe luno lwatandise lutya. Wuliriza ebigambo bino byavuddewa ebintu bino ani abibaddemu emabega lwaki omukyalo ono yasazeewo okubeera nga jasayininge ate oluvannyuma ne yeefulya mu kitinga embazzi naga nti ate nedda wadde mbadde ensayininze kati nsaba n'obuwombeefu ate siginica gye nasayininze ate njijjeyo. Bino byonna mukwano gwange mpuliriza weebiri bigenda mu maaso naye bipange biruke bulusi olukwe olugudde akaleka olukwe oluwedde emirimu lwenjagala olye naawe olwerabireko omanye nti abantu bano bwe bagenda mu paaliyamenti tebagenda kutukolerera tebagenda kuweereza ffe wabula bagenda kwesaafiisa bo nga bo bagenda kwekolerera bagenda kukolerera famire zaabwe bagenda kukolerera mbuto zaabwe bagenda kukolerera baana baabwe era abantu bano tebatuliiko yadde n'akamu n'akatono okusinziira katambi kano kengenda okuteeramu naawe okewulirireko. Nakati yatuwuliriza tubadde tukyali awo omubaka omukyala akiika disitulikiti y'e Bukomansimbi jjukira nti NRM bagambye nti singa Mwami Museveni anaatulagira obutateekako mukono kitegeeza eyateekayo dda omukono olina okugujjayo. Kati ne tutuuka wano waliwo ebbaluwa yageze maaso n'okuba ndyewandiikiddwa omubaka Nannyondo Veronica omubaka wa disitulikiti ey'e Bukomansimbi yabadde ataddeko mukono ki ng'akkiriza motion oba petition egubaba komishona abana omuli ne Matasi Mpuuga Nsamba ava Bukomansimbi mu Buddu okufaananako nga Honorable Matasi Mpuuga Nsamba kakati oluvannyuma n'okuba nti yabadde yataddeko omukono yawandiise ebbaluwa ng'egenda eri yafeesi ya Speaker Right Honorable Anita Amongo n'amutegeeza bino n'amugamba Sipiika ensonga empandiisizza Sipiika ensonga empa ng'alinga alina gya ebyo byange ng'alinga alina gy'ava nti bamugambye dduka misindo gyeyo omukono n'abani Sipiika ensonga empa yogera ensonga empandiisizza nkutegeeza nkuwandiikidde to notify you of my intention to withdraw my signature nkuwandiikidde nga nkutegeeza nti ndi mukugjayo signature yange from the motion seeking to censor for banker bench commissioners of parliament mbivuddemu nateekako omukono naye kati mbivuddemu. Right Honorable Speaker nze gwolaba Veronica waabwe Vero nze Vero waabwe kati bwabeere mu kyalo gyakulira abeera Vero nze gwolaba Vero I was hoodwinked bambuzaabuza nasayininga bye saategeera bambuzaabuza muntu omukulu bambuzaabuza ne bafula signature yange ne baŋŋamba mbu nalimpa nteeka mukono ku attendance list ti wakuba mu kirasi ki nze kulaba nasomera ddala omaka palamenti n'osayininga ekiwandiiko nga totegedde nti ye
kakati nno ng'omaze okulya ebigambo bino ebya Veronica Nannyondo amukyala kiki abantu bebukomansimbi ampuliriza wali ku district kakati ate amawulire gongedde okubeera nga gasaasaana nti mukwano gwange ampuliriza emikono gino gikutte wansi ne waggulu eri ababaka era abamu ebifo n'olunaku olwaliro bibadde byagala kubeera nga bibabuguma mulabye omusajja amayiddwa nga Asumani basaalirwa ono akiika abantu b'Ebugiri municipality avuddeyo n'aswaza constituency ye ne yeekola ebitajjansa n'atandika okubeera nga yeekola obusolosolo n'alagira ddala nti omusajja ono baamuwunzawunza dda omusajja yali ategeera omusajja yali omulamu eyali agoberera ensonga naye ng'essaawa zino wenjogerera ebigambo byonna byayogera ayogera lukoloso ofa lwennyini ayogera twalya dda ffe tuli basajja bali bansimbi be mwali manyi nti mwatusindika tubakolere ayogera twekolerera kakati nno olunaku olwaleero ampuliriza era omubaka amayiddwa nga Honorable Theodore Ssekikubo akiki abantu b'Erwemiyaga avuddeyo mu mbeera n'agamba nti ye talabangako paaliyamenti mbi ng'eno n'agamba nti buli gyayita bannayuganda baseka busesi era oluvannyuma lw'okumala okuseka ne babasongamu n'ennwe ndi gaaga agabbi mwagenda kulya ndowooza temulikkuta mulye mwe n'abaana bammwe naye nammwe muli kiraba kakati ono agamba yaako oyo okubeera nga bamuyita omubbi okubeera omuli w'enguzi okuyita ekifo kyatulamu eky'ekitiibwa August House paaliyamenti ey'ekitiibwa nga kati kyafuuka dda kiyumbayumba kiri awo kisekererwa kiringa kiraalo kya nte kakati ono yavuddeyo n'akakasa mu bigambo bye n'aga nti kaabe lubaale kaabe Katonda ajja kujjayo n'ag'omu buto ajja kufungiza alabenga bakomissionazi bano abana abasiguukulla abayiikuule abayiwe ettale okusinziira ku ekyo kye baakola ne beegabanya omusimbi gw'omuwi w'omusolo omusimbi gw'omuwejjere ate nga bano baali tebagobadde mutuufu mwalaali nga si paaliyamenti yali egobadde njagala nkulekeremu akatambi kano ak'omubaka ono amayiddwa nga Honorable Theodore Ssekikubo ng'akakasa ensonga eno kaakati ate bwe tunaba tukavudde mu mukwano gwange mpuliriza olunaku lugenda kubeera lwankya tugenda kubeera nga tusisinkana ku makya twolekere ku mbeera endala kubanga olunaku olw'enkya ku makya sigenda kusunirako naye gwe kyoba omanya nti video gye tugenda okutandika nayo muliro gwennyini. I sign out for now akatambi kaakano. Mu lukiiko olukulu lw'eggwanga atuliriza Theodore Ssekikubo mbategeeza ne bagamba nti bw'obanga tewabitegeera ebyasooka ono emubaka yagenda maaso n'okuba nti atandikawo enteekateeka ng'agamba nti paalamenti ebyaddala yaswala n'eswaluka bannayuganda paalamenti bajja gyesiga nti bannayuganda paalamenti bagirabanga ekiddukiro ky'abali b'enguzi olw'ekyo ekyaliwo bakomishona ba paalamenti bwe baatuula ne beeyongeza omusimbi. Ssekikubo n'agamba nti akikola kukuuma linnya lya paalamenti n'okulaba nti bannayuganda tebabayisa mu maaso nti bonna abeenyigira wakati mu kulya ssente okwegerekera omusimbi bagende maaso n'okuba nti bakolebwako impeachment era motion eriwo petition ebadde eriwo yakulaba nti bakuŋŋaanya emikono beetaaga emikono 177 naye emikono gifuuse emikono gitandise okugawo kiganya okuwera ate n'ababadde batandise ogiteeka abamu bagijjayo beetaaga emikono 177 ebyampuuga Honorable Mataaso w'ekitiibwa ey'omubaka Afuyo Kyani ne bannaabwe biba biweddemu baba bawedde singa giwera 177 emmeeza ya Ssekikubo atuuliriza mu paalamenti kati ebintu bigenze bitabukamu bikyukamu not so good so far akaseera kano si birungi ku mmeeza ya Theodore Ssekikubo kyekiriwo kiwulire kantandike na gano tuli ku mmeeza ya Ssekikubo omumyuka w'omugezi w'akabondo k'ababaka bannakibiina ekya Narama abafuga eggwanga lino abali mu buyinza NRM amyuka omwogezi w'akabondo mu paalamenti era ye mubaka akiikirira constituency gye bayita Kibuku ye Herbert Kinobere avuddeyo n'alagira abaka bana NRM bonna n'abagamba nti oba mubaka n'omu owa NRM ateeka omukono ku kiwandiiko ekijja obwesige mu bakomishona ba paalamenti. Aba NRM babagambye temukigeza temuteekako omukono. Agambye nti okutuusa nga mufunye okuwabulwa okuva eri ssentebe w'ekibiina naye ate kaakati bino si bya kibiina bino bya paalamenti nti yadde muli mu paalamenti ssentebe w'ekibiina stiru yabatwala temugeza ne muteekako omukono. Agamba nti singa President Yoweri Kaguta Museveni
abagaana okuteeka omukono ku kiwandiiko kino abamaze edda okugiteekako bajja bawaliriza baki bagijjeko gosaaga ne move ono agambye nti ffe tulina omuntu ogwo wetuwulira ye ssentebe tannaba tugamba akyasirise kati temuteekako emikono tusooke tulinde tusooke tulinde ssentebe waffe nti n'ebino nga si byakukasi bino bya palamenti nti yamadde naye era tulinde ssentebe woyowere kaguta Museveni kati agamba nti singa munaba mutaddeko emikono ssentebe n'agamba nti tetukiwagira naye ssentebe y'omu gwayogerako atuwuliriza General Museveni yebavuddeko yawandiika dda ebbaluwa koze ebbaluwa eno ate baamala ne bagyegaana waliwo ebbaluwa erabwako nga pulezidenti yeebuuza nti abantu beewa batya ssente naye ng'ekiriwo NRM ababaka baayo mu palamenti babagambye temugeza ne muwa Ssekikubo emikono okugoba Amataasi Mpuuga Nsamba ne banne ebintu ng'ebigenda maaso n'okulabika nti atuleza bitambula akaseera kano kennyini mmeeza eya Theodore Ssekikubo omusajja wattu akeera ku mmeeza buli lunaku alinda emikono mikono gikyabuze mpola mpola aginoonya tagiraba nakati yatuwuliriza